Mu mawulire agaakagwawo bwe twogerera nga si birungi eri Paulo Kagame eggwanga erya Democratic Republic of Congo limukubye mu kkooti y'ensi yonna oba kye tuyita ICJ International Court of Justice nga mu kifo kyekimu eggwanga lya Uganda gye lyatwalibwa mwenjukira mwaka gwali gwa 1999 aga mawulire tuzise tugabawa nga ne we twogerera na buli kati Uganda ekyalina ssente z'esasula ng'ezisasula eggwanga erya DRC nga kkooti eyo yasingisa Uganda omusango olw'okubba ebyobugagga eby'omu ttaka oba omuli n'embaawo eby'eggwanga erya Democratic Republic of Congo kati we twogerera olwa M23 egenda maaso n'okubanga etirimbula abantu okutigomya bannansi b'eggwanga lya Congo n'ogenda maaso n'okubbayo ebyobugagga era eby'omu ttaka M23 ezaalidde Kagame eyongedde okumuzaalira ebizibu wenjogerera nga kkooti y'ensi yonna International Criminal Court oba International Court of Justice egenze maaso n'okubanga etegeeza ensi yonna titumaze okulisiivinga case egenze maaso n'okubanga ereetebwa bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo wano ku mmeeza yaffe mu kkooti ey'ensi yonna era we twogerera Paulo Kagame Lutagambwa essaawa yonna agenda kubeera nga abitebya eggwanga lye ligendagenda maaso n'okubanga libitebya okuyambako akabinja ka M23 n'okudiployinga amagye ge mu ggwanga erya DRC wuliriza wano kati buli muntu yenna abuusabuusa amaanyi g'abannansi ababeera mu diaspora oba kati nga tulaba bannayuganda bagenda maaso n'okwekalakasiza ku zi embassies ez'amawanga eza Uganda mu mawanga ag'enjawulo abagenda maaso n'okwekalakasiza ewatuula kkooti zino njagala okutegeeza nti balina impact y'amaanyi nnyo kubanga ebyo bigenda maaso n'okukolebwa bano abakulu babiwulira ate baba bamanyi n'ekiri ku gurawundi kati oluvannyuma lwa bannansi b'eggwanga lya Congo abamu okuwanika ebipande ne bagenda ku kkooti y'ensi yonna International Criminal Court oba ku siga lino erya International Court of Justice ne bagenda maaso n'okubanga bagamba lwaki Rwanda tebonerezebwa lwaki ICC oba ICJ temukwata eggwanga lya Rwanda ne Paulo Kagame ne mubateekako emisango finally kkooti y'ensi yonna bagenze maaso n'okubanga kino bakifuna bagenze maaso n'okukirisiivinga era bategeezezza ensi nti petition oba fayiro egenze maaso n'okubanga efayiringibwa wano ku ICJ International Court of Justice eggwanga lya Rwanda we twogerera ligenze maaso n'okubanga ligudde mu mbi era essaawa yonna ebinaddirira ogenda maaso n'okubanga obimanya wuliriza batugamba nti the Democratic Republic of Congo has filed an application at the International Court of Justice ICJ holding Rwanda responsible for a 3-decade campaign of abuses and proxy warfare in the Eastern Democratic Republic of Congo. Kkooti y'ensi yonna nayo yennyini evuddeyo n'ekiwandiiko n'ennyonnyola emisango egigenze maaso n'okubanga giteekebwayo eggwanga lya DRC erya Democratic Republic of Congo na butya eggwanga lya Rwanda bwe ligambibwa okuba nti lyerivunaanyizibwa lyerivunaanibwa ku bino byonna ebigenda maaso n'okubanga bikolebwa mu myaka naddala 30 eggwanga lya Congo gye limaze nga bagenda maaso n'okubanga babonaabona n'olutalo luno olwatandikibwa eggwanga lya Rwanda kati kigambibwa nti DRC bamaze okubanga bateekayo omusango baagala Rwanda egende maaso n'okubanga ebaliyirira baagala Rwanda egende maaso n'okubanga ebonerezebwa baagala akazito ak'amaanyi akasukka ku sanctions kagende maaso n'okubanga kateekebwa ku ggwanga erimanyiddwa nga erya Rwanda kakati kigambibwa emisango Congo gyevunaana Rwanda tegitandise kati emisango gino gyatandika ddala mu biseera nga Joseph Kabila yakyafuga gyatandika dda emyaka kati gigenda mu 30 egiyiseewo nga bino ebikolobero bigenda maaso n'okukolebwa era kigambibwa nti mu ngeri y'emu ICJ oba International Court of Justice bwe yagenda maaso n'okubanga eteeka akazito ku ggwanga erya Uganda n'omusango ne gugisinga mu 2021 ne 2022 Uganda yalagirwa okusasula ssente nakati zigenda maaso n'okubanga zisasulibwa gavumenti ya Congo olw'ebyo ebyobugagga Uganda bye yabbayo kakati Rwanda nayo essaawa yonna ebintu bigenda maaso n'okubanga bigitabukako kkooti y'ensi yonna eyingidde mu nsonga zino kyokka ziba teziri busa mu kaseera ke kamu njagala okutegeeza nti okumanya Paulo Kagame ayolekedde akaseera akakazigizigi njagala owulirize wano mu budde bwe bumu ku lunaku lwe lumu ng'ensonga za ICJ oba ensonga za DRC nga ze batutte mu kkooti y'ensi yonna nga zikyagenda maaso n'okutegeezebwa ensi mu kaseera ke kamu Masad Boulos ono nga ye muwabuzi wa President wa America ku nsonga za Africa ono mumujjukira azze nga ayogera ebigambo ebimu ngenda bikuwa yafuddeyo n'ategeeza nga bw'ayogeddeko ne UN Security Council era abategeezezza ku nsonga bwe zigenda maaso n'okubanga zikwatibwa mu ggwanga lya Rwanda ayongedde obbategeeza nti bali mu kaweefube wamu n'obukulembeze bwa mukama we Donald Trump wamu n'omukago ogumanyiddwa nga MONUSCO omukago guno ogumanyiddwa nga United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo nga gwe mukago ogwaweebwa oba ogwateekebwawo ne guweebwa obuvunaanyizibwa obw'okulaba nga bazza emirembe mu ggwanga lya DRC kakati wenjogerera nabo balina kye boogedde kyogenda ogenda maaso n'okubanga owulira kakati wano wenjagala tusinziire ngende maaso n'okuwanga nkuwa bino byobadde tomanyi waliwo yabadde abuuza abirabye nnyo mu comment section
nti ebya Congo bitukwatirako wa kati wuliriza mu video eno ngenda kulaga ebya Congo bikwatira ku Uganda jukira bana abasatu ngawo balaba mbataddawo bagambibwa okuba nti be baliko kalumanywera eggwanga erya Uganda lizze lirumizibwa nti lyeriri oba lyerimu ku gali emabega w'akabinja ka M23 nga bino byowulira bagenda maaso n'okukola Rwanda oba bagenda maaso n'okukola Kagame nga bamuteekako sanctions n'ebirala ebigenda maaso n'omukolebwako essaawa yonna teweewuunya nnyo nga bigenze maaso n'okuba nga bikolebwa ku ggwanga erya Uganda kubanga bino byongera okugenda maaso n'okuba nga bikakasa nti Uganda nayo erina kyemanyi kyokka bino ng'okyabitadde ebbali. Paulo Kagame Rutagambwa yavaayo n'akutegeeza nti kana akabinja ka M23 kava mu ggwanga lya Uganda era bano abalwanyi bonna temuba muteekako aba M23 bava mu ggwanga lya Uganda kakati gwa bw'oba tolaba towunyiriza ebigambo bya Kagame ne bigobererwa ebigambo bya Frank Gashumba bwe yavaayo n'ategeeza nti bwe munaagaana okurecognizinga abanyarwanda mu Uganda mwetegekere M23 mu Uganda newankubadde ng'olwaliro Gashumba agezaako okubyegaana n'ekiwandiiko nkirina wano. Uganda has been repeatedly accused by the United Nations and the other international observers of supporting the M23 rebel group in the Eastern Democratic Republic of Congo. Awo ngenda kukulaga butya bino webikukwatako wabula ate ensonga enkulu yakulaga Paulo Kagame na embeera gyagenda maaso n'okuba nga asisinkana kubanga eggwanga lya Democratic Republic of Congo limaze okuba nga lifayiringa case mu kye tuyita ICJ oba International Court of Justice. Ensonga zigenda maaso n'okuba nga zitambula bino byonna nga biva ku kabinja ka M23 kyokka jjukira nkugambye akabinja ka M23 batugamba nti ne Uganda erina kyekamanyika akabinja ako era nti bano abasatu balina kye bamanyi ku kabinja ako. Kagame bamukubye sanctions oba eggwanga libali kubye sanctions emirundi egiwera nga n'olunaku lwajjo nabadde naakagakuwa kakati ate abagambibwa okuba nti nabo bali mabega w'akabinja kano goloza bo bawonerawa wenjogerera ng'ensonga mu ICJ oba International Court of Justice zimaze okugenda maaso n'okuba nga zituuka era njagala okutegeeza nti n'ebyobugagga eby'omu ttaka ebyaleetera Uganda obuzibu nti Uganda batuvunaana okubba ebyobugagga by'omu ttaka mu Congo n'okubba embaawo kati ze issues ezimu eziri mu kugenda maaso n'okuba nga ziteekebwa ku Kagame kitegeeza birds of the same feathers osobola okukitegeera wenjogerera ebintu bitandise okugenda maaso n'okuba nga bitabuka. Paulo Kagame Rutagambwa bongedde okugenda maaso n'okuba nga bamunyigiriza essaawa yonna ekinaafubutuka mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo weetegekera okugenda maaso n'okuba nga okiwulira naddala ggwe atambula naffe ku mukutu ogwa Redson TV wabula nga bulijjo ngenda kuddamu okuba nga nkuba omulanga gwaffe njagala okubawa update wetugenze maaso n'okuba nga tutuuka ku mulanga gwaffe ogw'okufuna entebe eyo egenda maaso n'okuba nga ate tugigattagatta. Neebaza abasobodde okugenda maaso n'okuba nga mutukwatirako sofa tulinawo emitwalo 35 jukira twakaanyiza emitwalo 55 neebaza baganda bange neebaza bamami bange neebaza ba mikwano gyange tusobodde okugattagatta emitwalo 55 tulinako emitwalo 35 kulayo emitwalo 2 era neebaza abantu mwenna abagenze maaso n'okuba nga mugattako ettaffaali mukama abaddizeewo tukyagenda maaso n'okuba nga tusonda ennamba yeeyo gy'osobola okuyitako eri ne ku WhatsApp osobola ogendako mu inbox ne twogera osobola okuteekako akasente n'ojja n'ontegeeza nze ngenze maaso n'okuba nga nkuteerako tujja kuba ate ensonga tugikwasaganya kakati eyo ensonga y'entebe nga ngitadde ebbali toze ennamba keegira esigalawo yaawo wansi ebbali tubeere nga ate tutambula then nga bwe nkutuusa ku nsonga eza Paulo Kagame zagenda maaso n'okuba nga ayolekera oba akaseera akakazigizigi kayolekedde nakugamba teweewuunya nnyo ng'ekigenda okutwala abamu ku bakulembera amawanga agaliraanye eggwanga erya Democratic Republic of Congo ekigenda okuggyako abamu ku bakulembeze abo abaali abanywanyi nga kifubutuse mu ggwanga erya DRC oba Democratic Republic of Congo era nga kivudde ku bulumbaga oba ku bubinja obukola obulumbaganyi ku bannansi obuliyo njogera ku M23 n'obulala mu mawulire gebuleetedde ly'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okubeera nga limaze okuteekayo petition oba bamaze okuba nga bagulawo omusango mu kye tuyita International Criminal Court era ng'eggwanga lya Rwanda keekadde ogende maaso n'okuba nga beewozaako Paulo Kagame Rutagambwa obukulembeze bwe bweyongera okugenda maaso n'okuba nga busigala mu lusuubo olwa bino ebigenda maaso n'okuba nga byapeninga. Ngenda kukusomera ekiwandiiko International Court of Justice kibagenze maaso n'okuddamu ensi yonna ne bagitegeeza nti kituufu eggwanga lya Congo limaze okuba nga liroopa Rwanda nga bwe baloopa Uganda kyokka ate M23 eri mu kuloopesa Kagame ali mu kujeegaana agamba eva mu ggwanga erya Uganda. Kati wano ngenda okusinziira tusooke tugyewo akalango oluvannyuma lw'akalango ngenda kujja mbikutemeretemere nkuwe ebyo byobadde tunategeera nti eggwanga erya Rwanda
balina n'ebipya bye balizuddeko nti kigambibwa Rwanda erina golodi oba eyefunye ssente 1.5 billion US dollars mu golodi gw'ebbe Congo kyokka nga yo gwesima tesobola na kuweza adde ekitundutundu kya ssente ezo. Bino byonna bizuuliddwa ogendagenda maaso n'okuba nga obitegeera katujjewo akalango nzije tubeere nga tweyongerayo. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Webale kubanga okyagoberera na gyosinzira okubanga gyotulabira. Webale kubanga okyaliko naddala gwe amaze okubeera ng'osubscribinga. Maze okukikola genda kuba mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga zino zennyini kwe tugenda otambulira. Njagala kuwa mawulire gava Congo. Ate gwe abadde abuuza oba ekyo ekibuuzo wedda nkiraba mu comments, gwe abadde abuuza nti ebya Congo bitukwatirako wa, nja kukusaba vidiyo eno giwa obudde kubanga ogenda kutegeera ebya Congo oba ebigenda maaso mu Congo bitukwatirako wa. Kakati ogenda genda maaso n'okubanga obimanya. Kagame ne RDF Rwanda Defense Forces oba neggwanga lye lya Rwanda ezimu ku nsonga ezibavunaanisa bwe bulumbaganyi M23 bwekola ku bannansi mu ggwanga lya Congo kwe kulinnyirira emirembe n'okumalawo emirembe n'okukola insurgencies ez'enjawulo mu ggwanga era Democratic Republic of Congo ng'ebyo ebikolwa Kagame oba Rwanda yebifacilitatinga yebivujjirira okusinziira ku reports ez'enjawulo ezirumika bino. Paulo Kagame Rutagambwa tali yekka wabula ne General Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda erinnya lye lirina we ligenda maaso n'okubanga lirabikira. Wuliriza. Nga tukuwa reports ez'enjawulo eziraga akabinja kana ka M23 waje kasibuka bukatabe ebintu bigenda bitya nga tetunnaba kutuuka ku mutendera guno era nga tetunnaba kutuuka ku nsonga z'olwalero okubeera nti Paulo Kagame n'eggwanga lye erya Rwanda babatadde mu ICJ fayiro oba omusango guguddwawo essaawa yonna tujja kufuna ekinaavaayo na kutya bwe bagenda maaso n'okubanga baguwooza tujja kubikuwa. Kakati nga tetunnagenda eyo owuliriza wano. Batugamba nti Uganda has been repeatedly accused by the United Nations and other international observers of supporting the M23 rebel group in the Eastern Democratic Republic of Congo. Uganda eriemu ku mawanga gabadde gavumirirwa nti galina kye gamanyi ku kabinja ka M23 si kubeera nti galina bubeezi kye gamanyi wabula nago gavujjirira akabinja ka M23 akagenda maaso n'okukola insurgencies mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira nzize nga nkugamba nti abamu ku bakulu mu kabinja ka M23 bagambibwa okuba nti babadde bakukutira mu Uganda era bagambibwa okuba nti ne meetings ezimu bazituuliza mu ggwanga erya Uganda. Nzize nga nkugamba reports ez'enjawulo ziraga nti Kagame ne Museveni bombi balina kye bamanyi kubanga bwe waliwo n'ebyobugagga ebibbibwa nga either bijja kuyitira mu Uganda bijja kuyitira mu Rwanda. Ekitongole ky'amawanga amagatte United Nations kyafulumya report gye buvuddeko nti ba experts bagenda ku ground mu ggwanga erya DRC. Jjukira nakugamba nti wano bakozesa watchdog groups ez'enjawulo nnyingi nnyo ezigenda maaso n'okubakolera omulimu. Bakozesa ebitongole ebikessi bingi nnyo omuli n'ebitongole bya Amerika ebikessi CIA, Central Intelligence Agency n'ekitongole kya FBI wamu n'ebitongole ebirala nga mwogase n'emikago gino oba ebitongole bino ebyannakyewa nga Amnesty International, Human Rights Watch ne bagenda maaso n'okukola investigations ku ground ne bagenda maaso n'okubizuula. A UN group of experts released a report presenting evidence of active support provided to M23 by certain officials within the Uganda military intelligence. Ekitongole ky'amawanga amagatte kyasindika ba experts ne bagenda ne bakola okunoonyereza mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ne bakizuula nti abamu ku baduumizi b'amagye g'eggwanga erya Uganda baazuulibwa nga balina obuyambi obw'enjawulo bwe bawa akabinja ka M23 kagende maaso n'okumalawo emirembe mu ggwanga eryo. UN investigators cited evidence that M23 leaders held meetings in Uganda and that Ugandan forces provided support for the safe passage during the M23 operations in Congo's North Kivu province. Obujulizi obulala bwe baleeta ba investigators ab'ekibitongole ekya UN eky'amawanga amagatte bwalaga nti
abamu ku bakulembera akabinja kano aka M23 bavuga ebimotoka byabwe bye byabayeekera ne batambulira mu ntambula ez'enjawulo nga bali mu disguise ne bayingira mu ggwanga erya Uganda mbwera obujulizi weebuli nga miitingi ezimu bazituuliza mu kibuga Kampala oba bazituuliza mu ggwanga lya Uganda era mbu waliwo ne kye bayita safe passage ewadde ng'eweebwa oba eyaweebwanga aba M23 bano nga bayitira mu ggwanga lya Uganda oba eri babakubye nnyo kati bayitire mu Uganda bayingire mu Congo bagende maaso n'okukuba kati obwo obujulizi bwonna bugenda maaso n'okuba nga bubiraga nti bino bwe bityo bwe biri Uganda emanyi era erina kyemanyi kinene nnyo ku kabinja kano aka M23 so si Kagame yekka kyekyo kyenkugambye nti teweewuunya nnyo ng'ekinaafubutuka sayidi awo ekigenda okutwala abakulu bano lifubutuka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nkugambye kooti ey'ensi yonna ICJ International Court of Justice bagenze maaso n'okutegeeza ensi nga bwe bafunye report oba bafunye fayiro okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga eronkoma eggwanga erya Rwanda okugenda maaso n'okukola ebikolobero ebyo era Paul Kagame ebintu ne bigenda maaso n'okuba nga bimusobako nga sinnaba kuba nga nkusomera ekiwandiiko tukyali ku nsonga za ICC njagala owulire wano bulungi nnyo nkugambye njagala kusooka kukulaga nti ICC oba ICJ fayiro gyefunye eggwanga lya Congo gye babatwalidde nga balipotinga eggwanga erya Uganda bino Uganda nga balipotinga eggwanga erya Rwanda Uganda bigikwatako era Uganda nayo eba abakulembera benjogerako baba tebali safe kubanga oli bwe baba nga bonna ebikolobero babikola lumu bonna basupportinga akabinja ka M23 oli ye bamutadde mu kooti y'ensi yonna ono baba bamulaba era essaawa yonna ekinaddiriro ojja kukiwulira naddala gwajja anaabeera ng'otambula naffe nga sinnakutwala eyo era okwongera okukakasa nti bino ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda bigitwaliramu Paulo Kagame Lutagambwa yennyini ng'ovudde ku lipooti y'ekitongole ky'amawanga amagatte ng'ovudde ku investigators abajja okunoonyereza mu ggwanga erya Congo ne bakizuula nti bino Uganda erina kyebimanyiiko kakati ebigambo bino byayogerwa ne Paul Kagame yennyini ono omukulembeze wa ggwanga tayinza kwogera bintu bya njwanjwa nga tabirinaako omutwe n'amagulu yakugamba aba M23 baasibuka mu ggwanga lya Uganda lwaki Uganda yo temugibonereza The actual people who are fighting now, who started this fighting we are talking about, came from Rwanda. They did not come from Rwanda. These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda, where they had been as refugees who ran away from, or as a result of solving the problem of 2012, 2013. Kagame yagamba nti aba M23 bemulumiriza nti bava Rwanda oba Rwanda ye babujjirira agamba tebava mu Rwanda era abamu ku bakulembeze baabwe aba bangi ku bano bava mu ggwanga lya Uganda newankubadde nga mmwe mwagalo kimwambaza abeere nga akirimu yekka Kagame alumiriza era akikkaatiriza emirundi nne egiwerako ekigambo kino ng'akyogera nti M23 bano bemulaba bava mu ggwanga lya Uganda mbwera eyo gye badduka nga waliwo problem gye baali basolovinga oba gye baali mu okusolovinga ne baddukira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wano Kagame ng'agezaako okulumiriza n'okutegeeza ensi nti bano aba M23 tebava mu Rwanda mwokka wabula ne mu Uganda bavaayo kati Uganda neegenda maaso n'okubanga naye eteekebwa mu layini eyo nti balina kye bamanyi Kagame ye bamututte mu ICJ International Court of Justice olowooza Uganda yo banaagitwala wa Kagame ng'akkaatiriza bino yabyogera ne biwereekererwa ekiwandiiko ky'amawanga amagatte aba a group of experts abafulumya report nga nabo bakkaatiriza ne bitakoma okwo ne bikkaatirizibwa Frank Gashumba nga bwe nabikuwadde olunaku olwajjo katumaleyo bino ebya Kagame owulire. When these people moved to Uganda and others came here, I remember for specific actually number, those who came here were between 500 and 600, whom we disarmed and gave back arms to the government of DRC at the time. And had been kept here for a long time until when things as they kept changing, the government of DRC used to send even their officials to come and speak to people here, where we had
held them in camps. Kagame yagezaako okulaga ensi nti aba M23 bano abali mu kumuleetera ebizibu ne Uganda ebamanyiiko. Wenjogerera ensonga zimaze okutuuka ku mmeeza eya ICJ oba International Criminal Court. Ebigambo bya Kagame oyinza okubibuusabuusa oba oyinza obutabitegeera wabula biwereekererwa ebigambo bya Frank Gashumba. Kati bwe yabadde abuuza nti bino bitukwatirako wa, owulidde ekitongole ky'amawanga magatte group of experts be basindika mu ggwanga lya Congo balina n'obujulizi olaga nti Uganda efacilitating akabinja ako. Owulidde ebigambo bya Paul Kagame Rutagambwa yennyini president w'eggwanga lya Rwanda nga naye alumiriza oyo mukulembeze wa ggwanga tasobola kwogera bigambo byatalisobola kunnyonnyola mu maaso eyo. Ebyo ngo bitadde ebbali Frank Gashumba ow'abavandimwe yennyini ng'akonfaminga nti mu Uganda mwetegekere M23 singa mugaana okukola ye Gashumba kye yali ayagala. Beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? Kati yabadde ayagala okumanya ebya Congo bitukwatirako wa, ndoza kati otegedde nti ekiyinza okutwala abantu bano teweewunya nga kifubutuse mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kakati bitandise obadde babadde tonnabitegeera kakati bitegeere. Akabinja ako koolaba aka M23 akagenda maaso n'okubanga kati gwomya abantu kasaanyawo emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wenjogerera nkugambye bamaze okugenda maaso n'okubanga basabumitinga olunaku olwajjo n'abadde nakusoma mwezi nga 26 omwezi guno gwennyini ogw'omukaaga eggwanga erya Democratic Republic of Congo ne bagenda mu kkooti y'ensi yonna ne basabumitinga ebigambo byabwe newankubadde ng'olulimi lwe boogera lulingala n'endala osobola okutegeeramu nti bano babadde bamaze okugenda mu maaso n'okuba nga bateekayo ensonga zaabwe era baba bamaze okusabumitinga ne bajja ne bategeeza ensi ku kiki kye bakoze. La République démocratique du Congo a en ce jour du 26 juin 2026 déposé devant la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance contre la République du Rwanda. Par cette saisine, la République démocratique du Congo exerce eggwanga erya Democratic Republic of Congo bagenze mu maaso n'okubanga bateekayo ensonga zaabwe era muzimu ku nsonga ze baataddeyo kkooti y'ensi yonna negenda mu maaso n'okubanga ezirisiivinga era oluvannyuma lw'obirisiivinga nabo ne bagenda mu maaso n'okukola kye bayita press release ne bategeeza ensi nti Congo babadde wano era bagenze mu maaso n'okubaako kye batuwa wano kye batuwadde tugenze mu maaso n'okuba tukirisiivinga era kakati Paul Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga lya Rwanda ajja kugenda mu maaso n'okubanga ajja abitebye ye ne banne nga bwe tujja okubikuwa obeerenga bitegeera bulungi naye nkugambye ng'obuzibu buva ku kabinja aka M23 kakati njagala nkugirewo wano ekiwandiiko ekikakasa bino byogenda maaso n'okubanga owulira ku mukutu ogwa Redson TV naddala gwatambula naffe atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna mu kkooti eno Uganda gye yawawaabirwa mu mwaka gwa 1999 Uganda omusango baagutwala mu kkooti y'ensi yonna era omusango ogwo ICJ International Court of Justice negenda maaso n'okubanga esala justice obanga esala amazima eggwanga lya Uganda ne baliragira okuliyirira eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati ebbanga lino lyonna bannansi b'eggwanga lya Congo babadde balabwako nga beekalakaasa bwe balumba ekitebe kya ICC bwe bagenda maaso n'okubanga beekalakaasa babagamba lwaki temubaako kye mukola. Abakulu munda babeerayo nga balengera nti bano abaana beekalakaasa bano bannansi ba Congo beekalakaasa nga bannayuganda bwe bakikola. Kakati nga bwe nzize nkugamba nti bano abakulu tebakolera ku peesi yaffe bakolera ku peesi yaabwe. Kakati wano osobola okitegeera nti bano bannansi ba Congo babadde nga beekalakaasa naye nga bafiiringanga be batalaba bafiiringanga ensonga zaabwe ze batawuliriza wabula kakati olunaku olwaleero kimaze okukakasibwa nti abakulu ensonga ze babadde nga baziwulira era wenjogerera n'abatutteyo petition bagattiddwa ku abo abagenze maaso n'okubeera nga ate ensonga bagiggusa. Kakati njagala owulirize ensonga bwe zigenda maaso n'okuba nga zitambula. Wulira ekiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu ogwa BBC oba British Broadcasting Corporation ogumu ku mikutu ekyasinze okubeera egy'amaanyi okwetola ensi yonna baavuddeyo ne bakakasa bino byogenda maaso n'okuwulira ku mukutu guno nti bwe bityo bwe byabadde. Democratic Republic of Congo takes Rwanda to International Court over decades of conflict. Eggwanga lya Congo litutte Rwanda mu kkooti y'ensi yonna oluvannyuma lw'olutalo olumalidde eddala emyaka egigenze maaso n'okuba nga giyitawo
nga bagenda maaso n'okubanga babonaabona n'olutalo luno. Kati yo Congo egambye nti leka tutwale ensonga zino mu kkooti ey'ensi yonna. Kati kaliwo talina keerabirira nti akabinja akaviiriddeko Kagame omutwala mu ICJ oba mu kkooti y'ensi yonna ke kabinja keekamu akalumizibwa Uganda okubanga naye ekavujjirira. Kati golozaawo kiba kiki ekiddako bwe nkubuliza nti bw'oba tolaba towunyiriza. Batugamba the Democratic Republic of Congo has filed a case against Rwanda at the International Court of Justice ICJ, accusing its neighbor of breaching multiple international treaties. Nti eggwanga lya Congo limaze okufayiringa oba limaze okutwala okuggulawo case eri eggwanga lya Rwanda neighbor we nga bamuvunaana okubanga amenya amateeka wansi wa international treaties oba endagaano z'ensi yonna eziragirwa okurespectinga international boundaries n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ebimu ku bino nga baabisayiningako ne mu Washington Peace Accords nga nnya December 2025. Kagame n'alabika nga yeetabiwadde kitiibwa. Kati Congo agamba nti kankutwale mu kkooti y'ensi yonna ojja kumpulira. In a statement, Democratic Republic of Congo said Rwanda had dispatched forces and backed armed groups to carry out unlawful military operations on its territory following the 1994 Rwandan genocide. Congo mu statement gye bataddeyo bagamba Rwanda mbu ya dispatchinga abalwanyi ne bagenda maaso n'okubanga babaakinga akabinja oba obubinja obugenda maaso n'okubanga bukola ebikolobero mu ggwanga eryo. Bino okimanyi byatandikeyo mu mwaka gwa 1994 oluvannyuma lw'okujjako Juvenal Habyarimana eyali president w'eggwanga erya Rwanda eyali democratic president. Kati Paulo Kagame ne banne mbwe bagenda ne bawamba obuyinza mu Rwanda ne bamanya nti bano bayinza okwekweka mu Congo nabo kye baakola ne bagamba leka tune mu Congo tudeployingeyo tujja kubayigga. Kakati gino emisango gigenda kuddayo kuviira ddala eri mu mwaka ogwa 1994 Paulo Kagame tutagambwa byagenda ofeesinga nabyo. On Friday, Congolese Justice Minister Guillaume Andali said his country is seeking accountability for alleged breaches of conventions covering genocide prevention, racial discrimination, women's rights and torture. Olwabadde lunaku lwajjo lwakutaano, Minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'amateeka mu ggwanga lya Congo, Guillaume Andali yafuddeyo n'ategeeza nti eggwanga lye erya Congo linoonya bwenkanya era ng'obwenkanya obwo babunoonya baana abagenda maaso n'okubanga batulugunyizibwa. Abayekera bana ba M23 Kagame baavujjirira mbu bawamba era bakola ebikolobero bingi nnyo nga bakaka oba basindiikiriza abaana abato okugenda mu bikolwa ebyokulwana ne bakwata abakyala ne babarepinga, abasajja ne babatwala mu nsiko ku mpaka, abamu ne babatta. Kyokka jjukira ripooti gye nakusomera gwe zaagoberera eya Human Rights Watch, eyo ripooti yali erumiriza bino. Ne Amnesty International nayo yakola reporting erumiriza bino. Wano we tuzze tukugambira era nkakaso badde ng'obiwulira nti ebitongole nga Human Rights Watch bwe bikolako report eyiyo basime, ekitongole nga Amnesty International bwe kikolako report eyiyo basime. Ojjukira nti mu kalulu ka Uganda nga kaakaggwa Amnesty International yakola report, Human Rights Watch yakola report, era mu ripooti zaabwe bombi baawunzika balagira eggwanga erya Uganda okugenda mu maaso n'okubanga bakola thorough investigations mu kitta bantu ekizze kikolebwa n'ebyo ebikolobero ebyakolebwa mu kalulu ka 2026. Then baleete ripooti yaabwe bagisabumiitinge bannyonnyole lwaki abantu battibwa. Bwe kityo bwe kyali ne mu ggwanga erya Tanzania, kakati bwe kibadde ne mu ggwanga lya Congo ebbanga lyonna oluvannyuma lwa conflict eno ebadde egenda mu maaso. Kati reports z'abo abasajja nakugamba zino baziyita wakidogo za ICC. Nti bw'olaba Human Rights Watch oba Amnesty International manya ne ICC ali mabega agoberera, era reports ezo sezimu ku ebyo bijja okusinziirwako. Kati bakugamba nti bano reports bazze bakola bwe bumu ku bujulizi. Kakati ICJ bwegamba nti naffe bwe tulisiivinze Rwanda, Uganda essaawa yonna onaawulira. Wulira wano oba tugamba UN experts and Western governments are among various parties who say Rwanda is supporting the M23, a major armed group in the Democratic Republic of Congo. Eggwanga lya America oba n'agamu ku mawanga amalala Western governments tugattako European Union countries ne tugattako ekitongole ky'amawanga amagatte ba experts from the United Nations bakkaatiriza balumiriza nga balina n'obujulizi nti Rwanda n'abamu
bavujjirira akabinja ka M23 akagenda maaso n'okuba nga katigomya abantu mu ggwanga erya DRC. Kino tekisobola kutwalibwa for granted, tekisobola kutwalibwa nti tekirina nnyo makulu kubanga obujulizi bakugambye babulina. Kakati baba nga balina obujulizi nga bano bennyini abalina obujulizi buno baakuwa ne ripooti eraga nti ne Uganda evujjirira akabinja ako, olowooza Uganda kigirekawa. The country's application asks the ICJ based in the Netherlands to order Rwanda to seize its alleged crimes and award Hey, uliriza. Congo esabye ICJ nti basinzira Hague mu Netherlands twagala Rwanda erekeraawo okuvujjirira akabinja kana ka M23. Bakube erekeraawo okusindika amagye gaabwe mu ggwanga lya DRC. Bwe bagaana tubakube, bino byonna we bigaana, jjukira Felix Tshisekedi yawooninga kera yalabulako ne ku kigambo ekiyitibwa regime change mu Rwanda oba mu ggwanga lyonna erinaazuulibwa nti abayekera ba M23 banaabakubiddwa gye bajja okuddukira. Kati teweewuunya nnyo nga buli omu atandise okubeegaana. Wano batugamba ku mukutu gwa ICC. The ICJ will now examine the claims nti ekitongole kino ba kooti y'ensi yonna yabadde mu kadde ako eteekateeka okwexamininga claims zino. This is not the first time DRC has filed a case against Rwanda at the ICJ. Nti ICJ kooti y'ensi yonna bakyagenda maaso n'okuba nga bagyetegereza, wabula nabo bagenze maaso n'okukomyawo ekiwandiiko abagamba nti naffe tulabye era naffe tulaba, twetaaga okubako kye twetegereza. Era eggwanga lya Democratic Republic of Congo si gwe mulundi ogusoose okubeera nga bino babikola, babadde nga baluupa amawanga gano era ng'obujulizi olumu butera okugaana okuvaayo bulungi ennyo. Kakati wenjogerera bigambibwa nti ssaawa yonna eggwanga lya Rwanda kandi wandiwulira nga tukugamba nti kaaweddemu dda. Omukulu amayiddwa nga Paul Kagame Rutagambwa essaawa yonna ajja genda maaso n'okuba nga abitebya mu kooti eno oba mu ofiisi eno oba ku mmeeza y'emu. Bano gye bagenze maaso n'okuba nga baloopa eggwanga erya DRC ye mmeeza y'emu eggwanga lya Uganda gye lyaloopebwa, era essaawa yonna ebyatuuka ku Uganda biyinza okukomawo ate era ne Rwanda wayinza okubaawo ebigituukako. Batugamba Democratic Republic of Congo took Uganda to the International Court of Justice in June 1999. Mu mwaka gwa 1999 ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omukaaga eggwanga lya Rwanda eggwanga lya Congo lyaloopa Uganda mu ICJ International Court of Justice ngeno principal judicial organ eya UN. Okitegedde bulungi nnyo. Bakugamba nti ICJ eno principal judicial organ ey'ekitongole ky'amawanga amagatte ekya UN. Kyokka balina ne UN Security Council. Kyokka bino byonna nze kwe tubirinkinga ne ICC eggwanga nga Uganda, amawanga nga Rwanda bagenda okugenda maaso n'okuba nga bakifuuwa bakizza munda olw'ebikolobero ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa akabinja ka M23 ke bavujjirira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wetwogerera bitandise okugenda maaso n'okuba nga bibatuulamu. Eggwanga lino ligamba terigenda kuzannyisa nsonga yonna, ligenda kwongera okutwala abo bonna abagambibwa okuba nti be bali emabega w'akabinja kano aka M23. Jjukira nkugambye era nkulaze n'eggwanga erya Uganda nti nalyo lirina kye limanyi ku kabinja kano kubanga n'obujulizi bugenze maaso n'okuba nga buteekebwayo. Kakati abakungu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ne bavayo ne bagenda maaso n'okuba nga balabula akabinja kale ebimu ku bikolobero bagenda maaso n'okukola bye biviiriddeko Congo kugenda okufayiringa petition eno oba fayiro eno mu ICJ. Let me be clear. The killings perpetrated by the Rwanda-backed M23 against civilians in Rushuru territory and elsewhere are horrifying, and the United States condemns them in the strongest terms. In July, the M23 perpetrated massacres that claimed the lives of more than 140 civilians, mainly in Hutu communities, in one of the most deadly episodes since the reappearance of the group in 2021. There is now reference in the Security Council room to the ethnicity of the alleged victims. The Council is falling in the trap of the ideology of further ethnicizing the situation in the Eastern DRC. Calling for investigation is not too much to ask. Just investigate. We appreciate the efforts of the UN and NGOs to shed light on these unacceptable acts and condemn efforts to delegitimize the reporting of OHCHR and MONUSCO
on this conflict. Kakati Rwanda nga bagenda maaso n'okugirumiriza era Rwanda ng'eyita mu bakungu baayo bagenda maaso n'okwagala okwewolereza nti kino bannange musooke munoonyereze kiyinza okuba nga si bwe kiri naye ng'abakulu babagamba nti tukimanyi bulungi nnyo obujulizi weebuli muvujjirira akabinja ka M23 mugenda maaso n'okukola ebikolobero ebyo ekintu kye tutagenda maaso nakubeera nga tukkiriza bukkiriza kyokka ziba teziri busa ne wabaawo era amawulire agaafulumye nga buno bubanga obujulizi obulala nti Rwanda tekoma bukomi kuvujjirira kabinja kano Rwanda ebbye ebyobugagga eby'omu ttaka okusinziira ku lipooti seziva mu bitongole eby'enjawulo okusinziira ku ebyo ebiwandiiko byenzize nkusomera nga n'olunaku olwajjo nakuwadde amawulire ku ggwanga erya Rwanda erigenda maaso n'okuba nga libba golodi kampani eziyambako okukola omulimu guno baazitaddeko sanctions eziyambako okuprocessinga golodi ono n'ebyobugagga ebirala ebibbibwa ku ttaka ly'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati okusinziira ku information gye nnina wano batugamba nti Rwanda exported golodi ali worth akawumbi kalamba n'obukadde 15 eza dola ezo sente empitirivu nnyo nga kigambibwa nti Rwanda golodi gweyinza okuba nga esima ewaayo ekyamazima tasobola na kutuuka yadde mu masekkati aga golodi oyo Rwanda gegenda maaso n'okuba nga yetunda nekizuulibwa nti bino babibba kati mu misango Congo gyetaddeyo ng'oggyeko sanctions ze babakubye olunaku lwajja amawulire ge nnakuwadde kati Congo na bino nabyo ebigaseeko egamba bano Abanyarwanda abakulu bagenda maaso n'okuba nga babbye eggwanga lyaffe babba ggwanga ddamba era Democratic Republic of Congo lino eggwanga gagga naye tekitegeeza nti bagende maaso n'okuba nga balibba nti buli akabeerayo bo bagende maaso n'okuba nga bakabba bannansi ba Congo bagamba lino ejjoogo lirina okugenda maaso n'okuba nga likoma kakati wuliriza okusinziira ku biwandiiko eby'enjawulo balaga nti egimu ku misango Congo gyetaddeyo kino bagenda maaso n'okuba nga bakirumiriza nti Rwanda egenze maaso n'okuba nga ekola ebikolobero bino twagala egende maaso n'okubiriirira wuliriza zino sente Congo oba okusinziira ku biwandiiko ebyenjawulo oba okusinziira ku sources ez'enjawulo Rwanda ze bia oba zegenda maaso n'okubba tulu golodi newankubadde ng'eggwanga lyakubiddwa sanctions. An extra Africa analysis of trade data sanctions documents and regional experts shows that Rwanda exported approximately $1.5 billion worth of gold in 2024, equivalent to around 11.5 metric tons and the prevailing market prices. Uliriza kigambibwa nti Rwanda ebbye golodi okuva mu ggwanga lya Congo abalirwamu tani 11.5 era nga golodi oyo ali worth akawumbi kalamba n'obukadde 15,000 eza dola mu 2024 gwokka. Kigambibwa nti Rwanda terina yadde ne weesemberera kubeera ng'oyo golodi esobola n'okubeera naye mu ggwanga lya Rwanda abakulu babbamu bbe era jjukira waliwo amawulire agaafulumye nga nkuwa sanctions olunaku olwajjo nti Rwanda yemu ku mawanga agatunda oba agabadde galabikira mu katale k'ensi yonna nti be basinga okutunda golodi n'ebyobugagga eby'omu ttaka kyokka bababuuza ebirombe gye babisima nga tebayinaayo kumbe bakozesa akabinja ka M23 okubba mu ggwanga lya DRC. Yet Rwanda's own domestic gold production amounts to only a few hundred kilograms per year, raising questions about the origin of much of the gold refined and re-exported from the country. Uliriza abasajja beewuunya era bagamba nti okusinziira ku reports ez'enjawulo okusinziira ku analysis ez'enjawulo okusinziira ku trade data ne documents eza sanctions ne kye bayita regional reports ziraga nti Rwanda tani wakati tani nga 11 n'obugwamu eza golodi zebadde erina oba zebadde ya processinga mu 2024 kyokka Rwanda bwe batunuulira ebirombe byayo bano obutundutundu obulimu golodi just ali mu kilograms a few hundred kilograms kyokka ate wali bali mu tani abasajja babba ono ndowooza omuntu omwangu agamba babbisa busiru kubanga golodi gwe balina alimu 100 kilograms kyokka wali bali mu tani imwe ebeeramu kilo 1000. Kitegeeza Rwanda yakola kilo za golodi bwebanga tani imwe ebeeramu kilo 1000 bakola tani 11 n'okusoba kyokka nga bbe ebyabwe wepima tebaweza yadde kilo 1000 ze basobola okufulumya buli mwaka. Recent US sanctions targeting Gasabo
Gold Refinery Limited alleged that gold from conflict-affected areas of the Democratic Republic of Congo was processed through Rwanda. Nti okusinziira ku kiwandiiko kye nabasomedde olunaku olwajjo bakakasa nti gold wa Rwanda yenna we bamuprocessinga abasajja bakola investigations basobola bitegeera nti gold yenna ava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo tekuli yadde akasamambiro ka gold akava mu Rwanda. Abasajja ne bakulaga nti ate be basinga okutunda gold ku katale k'ensi yonna. Kati bannansi mu ggwanga lya Congo bafuddengayo ne beekalakaasa nga bagamba bino tetugenda kubikkiriza. Era Paul Kagame Rutagambwa ali mu kattu kubanga kati kkooti y'ensi yonna ze zimu ku nsonga zeetandikiddeko ogenda maaso n'okubanga etunuulira ono omusajja gold gwafulumya mungi nnyo ate nga taliyo mu ggwanga lye. Analysis found that a single documented 60 kilogram shipment would be worth approximately $7.8 million at current gold prices, illustrating the enormous financial value of trade. Abasajja bakubye ssente. Eggwanga lya Rwanda likubye ssente okuva mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kakati eggwanga lya Congo bagamba tetusobola kubireka bigende bityo, tulina okubateekako akazito mu kkooti y'ensi yonna tubeere nga ate ensonga etuuka. Era wenjogerera byabadde tebiri busa oba zibadde teziri busa, Congo ng'emaze okuteekayo omusango okumanya Kagame bamwetoolodde. Kati wano ow'omutima omunafu oyinza okunzika nga naawe omufuniddeko ekisa, kubanga njagala okutegeeza gwampuliriza ekijja si muntu eri Paul Kagame n'obukulembeze bwe. Era nkakasa nga nze abikuwa bino sinze nzekka akimanyi, Paul Kagame ateekwa okuba nga akimanyi bulungi nnyo nti ekijja mu bukulembeze bwe essaawa yonna si muntu. Kyokka ate ne munywanyi we akimanyi nti bwe bakuba munywanyi naye essaawa yonna akake kaba kaggwamu. Kati nno wano wenjagala osinziire ogenda maaso n'okuba nga ogoberera bino. Njagala kutwala mpola mpola. Mossad Baulos nga ye senior advisor for the Arab and African Affairs of the United States of America yavuddeyo n'ayogerako n'ekitongole ky'amawanga amagatte nti omukago gwe baateekawo gwa MONUSCO okugenda maaso n'okulaba nga batetenkanya embeera eno butya bwegenda maaso n'okuba nga ekwatibwamu gulina bye gwazudde. Waliwo ebigenda ogenda maaso n'okuba nga byogerwako, wabula byonna balaga nti eggwanga lya Rwanda tuli disappointed n'engeri gye ligenda maaso n'okuba nga likwasaganyaamu emirimu. Mossad Baulos eddoboozi lye oba ebigambo bye bigattibwa ku biri bye nnakuwadde gye buvuddeko. Verification mechanism plus MONUSCO advances ceasefire verification and monitoring efforts in Eastern DRC. We fully support these efforts. MONUSCO has done everything needed to ensure these EJVM plus missions are as effective as possible. We call on the parties to approve the first mission of the EJVM plus immediately. Monitoring and verification are necessary for clarifying the situation on the ground and identifying violations. The first step to accountability. MONUSCO has also played a vital role in the demobilization, disarmament, and reintegration of the FDLR and a multitude of armed groups operating across Eastern DRC provinces. Such DDR processes are vital to ending the cycle of violence on the ground. Protection of local populations through armament and mobilization has the opposite effect. We do not forget that the volatility in Eastern DRC extends beyond armed group activity. The foreign terrorist organization ISIS DRC continues a brutal pattern of violence and abuses. In fact, it has become the second most violent ISIS affiliate globally. We appreciate MONUSCO's continued assistance alongside other forces in backing the offensive against this terrorist organization. Bano ne omukago gwayogerako gwa MONUSCO bagenda maaso n'okumakinga sure nti Rwanda ekubibwa newankubadde bo bakulaga nti bali mu kulwana kulaba nga bateekawo kye bayita ceasefire oba okulwanagana kubeere nga kukoma. Wabula okulwanagana okwo nakugamba gye kukoma ogenda maaso Rwanda egenda maaso n'okuba nga efiirwa. Ate era bwe kuyimirira era Rwanda egenda kufiirwa kuba ejja kuba tekyalina ngeri gy'ebbayo bya bugagga bya mu ttaka. Kagame baamuteeka wakati mu kattu kenzize nkugamba nti singa
Kagame withdrawing amajege mu ggwanga lya DRC, Kagame obukulembeze bwe buli mu matigga. Ate era singa Kagame alemeza abajasibe mu ggwanga lya DRC, ate era obukulembeze bwe buli mu matigga. Kyekiri kye nkugambye nti Kagame ekijja si muntu ate akimanyi bulungi nnyo. Kakati ono Mossad Baulos yavuddeyo n'abwewandiika ono n'akugamba bw'ati: Today I addressed the UN Security Council underscoring the Trump administration's unwavering commitment to peace and stability in the Democratic Republic of Congo through the full implementation of the Washington Accords and the Doha Framework Agreement. Mujjukira endagaano oba ensisinkano ezaali ez'enjawulo Paulo Kagame oba abakungu ba Rwanda n'abeggwanga lya DRC abasisinkananga mu kibuga Doha, ekibuga otuba tutegeeza ggwanga lya Qatar. Nga Qatar ye yali wakati mu nteeseganya z'abano okulabanga okulwanagana kano kuno kuyimirira, okulabanga ng'ensonga zino zigenda maaso n'okubanga zikwatibwa kisajja kikulu, okulabanga Paulo Kagame Lutagambwa n'amajege bajja ebigere byabwe mu ggwanga lya DRC. Tebaakoma okwo, njagala okutegeeza gwa mpuliriza nti bagenda maaso n'okubanga bayambako amagye g'eggwanga lya Democratic Republic of Congo, kubanga bano bakimanyi mu ggwanga lya Congo be basinga okufunamu, bakimanyi Kagame abbayo golodi ate nabo bamwagala, newankubadde nga bano bayambako, naye gwe ky'oba omanya nti teri muzungu mulungi gy'oli, newankubadde ng'era kye bakola kigenda maaso n'okubanga waakiri kisuubirwa okuzza emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okusinga Kagame wabba golodi, waakiri bo kabagende maaso n'okubanga bamutwala. Kati bagezaako okulaba ng'endagaano ezo ziteekebwa mu nkola. Ate endagaano ezo nakugamba oba ziteekeddwa mu nkola oba teziteekeddwa mu nkola, Paulo Kagame ye ali wa kukifuwa ng'akizza munda kubanga talina waaziwonera. Under President Trump's leadership, we have backed that commitment with action. Sanctioning the Rwandan Defense Forces, former President Joseph Kabila, armed group commanders of the FDLR and M23, and the conflict mineral networks. I thanked SRSG James Swan for the leadership and for the critical work of MONUSCO in the Democratic Republic of Congo. Owulidde statement. Bano abasajja bali mu kukuba Kagame. Kyemmanyi amanyi, sijaga asimanyi oba amanyi oba tamanyi. Bali mu kukuba Kagame kubanga, uliriza, bataddewo sanctions, kye bayita RDF, Rwanda Defense Forces agomaje ga Rwanda. Ezo sanctions nazikuwa. Bakubye sanction eri Joseph Kabila, eyaliko president w'eggwanga lya DRC, oyo munywanyi gwa Paulo Kagame. Era abo babadde bakola n'akabinja ka M23, ng'ono n'akabinja ko ke kabadde kamuwa obukuumi. Bakubye sanctions mineral networks eziziri mu kibuga Kigali eziyambako aba M23 okubba ebyobugagga by'omu ttaka, then bo ne babitunda. Kakati wano ne yeebaza omukulu w'amaddwanga James Swan agenda maaso n'okubanga yakulembeddemu omukago gwa MONUSCO, ogenda maaso n'okubanga bakola ebikwekwete by'enjawulo okulaba nga bateeka endagaano ziri mu nkola. Endagaano ziri ze nkugambye eziri mu kunyigiriza Paulo Kagame Lutagambwa gwa mpuliriza, bw'obanga obadde ng'obigoberera bino osobola okubitegeera bulungi nnyo. Kakati wano ogenda maaso n'okubanga tutandikira. Njagala kwebaza buli muntu yenna atambula naffe mu nsonga zino. Bino weetaaga bimanya tugende maaso n'okubanga ate tukutambuza. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole, kirira wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga ne ziba nga ate zikutuukako. Yonna gy'osinziira ogenda maaso n'okuba nga ate ogoberera, era naffe gye tusinziira ogenda maaso n'okuba nga tuzikutuusaako. Nga sinnava wano ngenda maaso n'okuba nga nyongera obbakubira omulanga, bannange mungulire entebe munsondereko ku ntebe, munnyambeko ku ntebe, entebe enkutula. Nabadde ndowooza akasente ako tujja kaweza olunaku lwajjo, olwaleero tugifune, naye tekyasobose, kwabuzeeko kubulako emitwalo 2 gyokka wenjogerera. So kakati egyo emitwalo 2 singa tugifuna olwaleero luno tusobola okugino n'entebe okutandika n'enkya ne tuba nga tutandika bulungi nnyo nga tubaweereza nga bwe tuteekeddwa okuba nga tubaweereza. So ennamba yange yeeyo 0756081795 eri ne ku WhatsApp osobola okujja ne tuwayawayaamu ne twogeramu ku nsonga ez'enjawulo, era nga neebaza abagenda maaso n'okuba nga mukola omulimu ogwo. Wabula ng'okusingira ddala neebaza abantu abatava ku mukutu guno ng'ebbanga lyonna mubeera waawo ng'olinze Red Zone kyagenda okuteekayo updates ez'okumukumu nga mugenda maaso n'okuba nga muzifuna. Eggwanga erya Rwanda nga ligenda maaso n'okufeesinga akaseera akakazigizigi nga mugamba nti eri mmwe ababitegeera ne mugamba nti bino eby'e Rwanda ne Congo ne M23 bitukwatako ate era bitukwatako nnyo. Bannange mbeebaza kubanga ekyo kye mukola kyongera okulaga nti bino ebintu
at least tutambulira ku page yemu mugenda maaso n'okubitegeera. Abamu ku benkakasa abatava ku mukutu guno era nga mugoberera ebintu bino mwagala nnyo eggwanga lyammwe, nebaza mami wange Mama Kevin okuva Citizen bali kubanga obeerayo ate bali butava ku mukutu gwa Red Zone TV. Nebaza mami wange Mama Landani bali kubanga munayo obeerayo ate butava ku mukutu ogwa Red Zone TV. Mami wange Irene okuva Spain bali kubanga ogoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV okubanga kwotava. Nebaza mukulu wange amanyiddwa nga Black Tiger UK nkwagala nnyo bali kubanga naawe obeerako ku mukutu guno ng'ate olindirira amawulire nga gano otegeera nnyo ensonga za kongeezo. Nebaza nnyo mukulu wange emisali ere UK nawe bali kubanga obeerayo ate n'okugoberera omukutu guno ate n'okwagala ensi yo ate mu ngeri y'ensusso ere y'amaanyi ennyo. Nebaza mami wange mami Elizabeth bali kubaayo bali kugoberera era neewuunya nnyo okuba nti kumpi buli update gye nteekayo wano ku mukutu gwa Red Zone TV mami wange mami Elizabeth UK gw'omu ku bantu benneekakasa nti obeerako ku mukutu guno ng'ogoberera. Mwanyinaze Kathe US nkwagala nnyo bali kubanga naawe ogoberera omukutu guno bali kubanga obeerako. N'abalala mwenna baganda bange abali mu ggwanga lya United Arab Emirates, abali e Dubai, abali e Qatar, abali e Saudi Arabia, abali ewalala wonna, abali e South Africa n'abali wano mu Uganda, mbeebaza okubanga mugoberera mutambula naffe ebbanga lyonna ate mu ngeri ey'enjawulo ne mubanga muteeka obubaka bwammwe mu comment section ne tubanga ate tutambula. Kakati ne ku vidiyo eno muteekeeko obubaka ku nkomerero eya vidiyo ejja ngera kubanga mbuyitaayitamu tubeere nga tutambula. Wabula nyongero bakuutira oba nyongero bakubira omulanga tubulayo emitwalo 2 gyokka. Nkakasa nga osobola okuba omuzira kisano ogamba emitwalo 2 gaago ne tubanga ekintu tukikwasaganya. Entebe ne tugifuna ne tulekeraawo kubanga eno entebe ekooya ogenda ova ku vidiyo oyinza okugamba ova kulima era olumu tulemererwa naye otherwise kansubire tujagenda maaso n'okubanga tukisootinga katuuliziganye mu updates ezigenda okubanga ziddako mu maaso awo. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekigwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.